Kitegeera wangi nange nebazaako okulwala si kyangu. ngenda kwogerako naawe mbuuza omukwomu amize kapiira nti kaseseetuka naye omulwadde naye ow'empaka tawulira bannange awulira amenya. Martha oli otya? Ndi bulungi naawe weebale kuyamba bantu. Akabbo nkujjukirira naku oli omwana yali atuleetedde emwana oyo olemerako munaye nayo Katonda akuwomukisa. Kati nze Sami ekigamwana egikuliko Katonda nsereko ampe omukolo gwe PA unanemerako. Martha yamanyi honorable simumanyi. Twakugamya ensonga ezo zindekere zaawedde dda naye kiki. Sami mbuuzaako ku maama wo osibye otya maama? Mama gyendi nnyaba osibye otya mukadde wange? Weebale kusonyiwa mutabani wo. Munnange tulina okusonyiwa nti tuli bazadde tewali kyakola. Kati Sami ffe tetugenda kujajinga mbadde nsaba buli ajja ku katuuti okuadvisinga Sami tumuadvisinze ekimala. Buli ajja teeka ku ssente. Nze nange ninnya akatuuti sigenda kuvaawo nga sireseewo ka ssente era ngenda teekako. Abawi b'amagezi mulindeeko Sami asooka akole ki? Awone. Era banadde ekimbasaba omuntu yenna ajja katuuti ng'awoza Sami bino oti Sami kola oti muteerewo wansi. Banna yajja katuuti. Teeka butegamba dde kintaddeko bwe ziti ate mala kuteekako. Ate Nalongo Wange. Abantu si mubi naye batereke screenshot. Si buli omuntu ajja kumbuulirira osooka leeta screenshot yo n'olyoka ombuulira. Lwaki towuuza ku lupiira bannange? Kati kyasami akasawo ako Maama Sami muwummuze ku lupiira olwo. Kakafeta baaga eyo kafeta baaga si nnungi kugizunzazunza. Abantu bamanyi ndi muntu waabwe maama bo bamanyi sitegeera ne kati ngenda kutegeera. Beera ng'oli careful kuba kafeta baaga si ekintu kikutsumbuwa. Oleme kufuna na infection. Anyway, Deshi mwebala ate Rama webale kubuulirira ku kyama. Lwakuba si buli maama nti buli maama ayisa bulungi abaana be. Oba maama nga bayisa bubi abaana. Naye buli bamaama bayisa obulungi abaana omwana n'abanga ye yakuyiwa nga wafukicho buli ky'osobola. Nammwe mwebale. Kale kati ngenda teekako kanveeko nteekeko stress. Neyanza nnyo. Webale ekibuddo neza ziteera kakolo mwega amafuta. Bali kubeerangawo ku lwabo. Nalongo tweyanzisa maama. Kale nze nsabira Salemu yokka afune bazira kisa abalinamu seba kwebali kuno bazirina nga bazirina kati ffe abatalina ffe tuwaayo naye abalina bo bazisirikidde bambi mufune okumutima bambi muyambe. Kale waayo nga saddaaka osanga Katonda anaayisiza mu ssente z'omuvubuka ono naawe naakusolvingira ekizibu. Okubeera omugagga tekitegeeza nti ebizibu byo byonna biweddeyo. Abagagga ebizibu bakwano basula tebeebasaba mbasula kutebuukye. Kale ssente ziweeyo nga saddaaka paddeyo ssente zino omusajja ono awone. Nange Katonda mpaamu ekirungi. Katonda tuufu webale nnyo mukadde waffe. Kale bye-bye. Teekako ssente zaffe bambi webale nnyo Mukama akuwa omukisa. Bambi Sami owulira otya kati? Onye ze taata wange alina olupiira mu lubuto naye olwatunze tawonye. Ntandise owulira ebisa ngenda ku kisolo nkitegedde ngenda. Taata wange mulwadde yatunze ettaka ddene naye obulwadde tawonye. Mukama amukolere ekyekisa mujjanjabe. Yalwala kansa naye Mukama Katonda amujjanjabire eyo. Amujjanjabe Mukama twali kimulema. Anywedde ebikopo by'enjaga yonna n'emukuba kati yasigaliza kutunula butunuzi anti ekakanya ku kansa. Mukama amutaase. Kati senga atandika
agimufumbira ne bagimunyiganga kyogero. Mwana gwanywedde enjaga n'alaluka n'addawo bw'atyo. Ayalwala kansa ali eyo naye twasigaliza mutunuulira. Naye ekimuluma kuleka bibye gy'oli nti ffe tetuliiwo be yazaala. Taata wange mutiitiizi yakivaamu n'aleka olukyala embooko bwe luti. Yagenda 2 taata wange yafa 2 yakivaamu n'aleka olukyala olubalagavu n'aluloma naye yandibaddewo. Abakuba wandibadde yandikubye emiggo. Yali mukubi. Mama ekyalo kyonna kimunyumyako ekasawo wali. Nze Mukama Katonda kunkwatako naye kuva buto ndi mubbi nabbanga abaana naye nno yankuba lwakuba nze muto mu baana be saafuna nnyo miggo namusanga akaddiye naye abakulu baluzi. Bambi akwagala nnyo wafaanana nnyoko bambi n'omumala kuva buto mubbi mama we yamukuba abubbi naye bannanga bubbi gwe bakubira kuvuma bandikusinye mumwa yali yeetaaga okwokya ekipiira ku mimwa egyo. Deshi tolinaawo ku ssente awo onsindikireko nze mame bamugulire ku mmere ali mu bibonyoobonyobyo bannanga abato. Kale mama mba mulamba abeere tabira omwana ali mu giwa omuliro wabula bannange tuli ennaku abazadde. Gulira maama mmere nzolika essala Katonda ku mwana wange nze numba paliamenti. Otunuulira abaana abalenzi n'ogamba bambi maama waali eri asaba naye tunuulira omwana byali. Sami wasoma senior 6 n'ogimalako? Ani? Igwe wasoma senior 6? Sisomangako mama nge una ababuulire bulijjo mbagamba mama nina emyaka emeka era nali nsomyeko yantu ssomero n'alagira mbu nina effujjo lingi bankube ne we sirina musango kyokka we sirina kikomero kati olina senior nga weesimbawo ku bwemuppi zirina naye maama bambi tata yayangu Sami tata yayangu okena yali yebaza bwebaza senga agamba senga nasoma senga ate ndi mufu ne kiwato we kinyumigo Sami tata yali linzeeko genda n'asalamu mama abaana abalala abawerako wapulungeringa overnight nabo bita mama akunoonya kubira amasimu omufuula bize. Mama nsonyiwe esimu yange erwawo okuyitamu bannange Deshi mwasuze ya mulwadde Sami olabye omukwano gwa mama nkugambye aliawa naye mama tusanyusa okulaba kale sebo nange nsanyusa bawuli bannange balaba mama munnange tusanyuse nnyo nnyini ddala mwirama kulikayo mikolo Deshi mama fina mama omanyi oluyimba lw'enkudi yaluyimba lw'enkudi alina ennyimba endala lwaki mukulembeze olwo alina amasanyu ga bulangiti alina n'olulala alina okusoma kugamba leero mama tumuleke naye rama aladisi alina genda okula emmotoka yayimba genda ogula emmotoka yakuba olwo n'abivaako Sente buto tweyanziza nnyo tweyanzenge ataddeko $300. wejo nno gibeera nkaaga Deshi ojjukira ne luli era yatuwaayo era ne luli yatuwa 3. nalongo mukama wojja akuddizeewo ajjewoze atakuwa obulamu obumalayo mukyalaani nalongo sente buto yakuya sente buto mami wempona ngenda kujja akola obulango wempona ngenda kujja la muntu ale nkola obulango nga mponi omunnange yanyima sitiika ye yagiwa Deshi yekka Deshi yamwefuga
byogedde kyaki ekyo Mama oluseke luli kunnuma Mama toka webale kubeererawo bantu munnange mwebale tubeera mwebale butatukyawa mwebale tukula mukama bawo omukisa. Amina maama. Naye maama mune twakuganya okukaaba ffe olaba wano webale kusabira muzingiri mwannyinaze kuba zino zonna ssaala z'okufuna abamuyamba. Mama toka gajja kuggwa mu kiwanga tokaaba. Maama tokaaba ndowooza olaba otandise n'okukolola. Ate mama atandise nanna. Bannange yamukoze kinene. akaaba. Zino zonna ssaala zo munnange kubanga omuzingiri gwa ssaala obuyambi. Tetumanyi kwebaza. Munnange maama tufaayo tukira nti osiima. Family pazo we yali akutwala mu ddwaliro. We yali akutwala luli mu ddwaliro we nakugaatoka aba wawulira ng'ofa oyagala kaaba. Olunaku olubaneera amatonzi jjukiza. Nakukaabya. Kubanze nali ndaba liri pazo weeri egwayiise. Nga weesukira tokaaba kuleeta amaziga n'okaaba. Pazo owedda maama fiina akunoonya buli omu akunoonya wano nga twebuuza pazo kiki bannange. Nkugambye obwedda neebase bannange n'akazuuku kankugambye. Masanyu ga bulangiti. Masanyu ga bulangiti nno lama twagenzeeyo ku kivu Masindi enkuba n'etonnyo okuva ssaawa 4 mpaka ku 7 ogw'ekiro. Bannange obutasoma buluma akuze ejjaffe tubunanguuda agigaba yategeka enkuba yatonnye ebidongo. Oboddeyo mu booda ovugeyo emisana olabye otya pazo. Promota ndooza ekivulu baakiroze ndooza banko bbalamu alinayo ekivulu ku lw'omukaaga ekyabanyola ekya Radio 7 yaloze oyo. Bakusasudde. Ate promota enkuba etonnya n'akusasula promota yayise mu kasooli. Bannange alina emirimu gino. Abantu tebatusindiikiriza. Wabula pazo wena ensanyusa okulaba kuba ne maama omuyambi okusekako omukazi watuyana batusabire ffe tuli muno ensi yatuwaayiriza maama. Abantu batulisiza ssente za Museveni tetulabangako ne waali ngere ne Museveni naye bambi mukopi lwaki totuyita ne ddala. Omusajja ne batulisa ssente nga tanyega. Ye atasumuluku kanala bannange babawaayiriza mujje mulyeke mulidde. Omusajja naye mugumu nnyo alimba. Okulya kankoloti antu nga batuliisizza ssente ze. Nkugambye maama sekako. Fe wano batuliisizza ssente batuyambega onoonya nekyobega ne kibula n'ogamba oba obegera mu toyireti. Eggwanga bannange. Okaaba bw'oseka bwe tumalanga tuddayo mu maziga ate bagamba Sami oyo twamulabirawo oyo munyampi. Yajja ku ssaawa 4 n'agamba nkolera iso sina mulimu mulala. Ssaawa wali ogikolera n'agamba ate nina kampuni ekikula lweyiko mbeera Kenya. Kale kwegamba abantu bo batusonyiwe eddeeshi ebintu bino ebyobufuzi bya Uganda tetulina ngeri gye tuyinza kubyalaba mu kubanga okitegeera ebyobufuzi byafuuka ekiboozibozi ky'omukayembe ewaffe edda mu kyalo nga tunnyuse. Olina ngeri gy'obwebalamu tebikyalina valiyu. Edda ng'obyogerako owulira birina valiyu naye kakati ennaku zino omuntu ogera ku byobufuzi byafuuka eby'omukayembe nga munnyuse edda mu kyalo. Pazo olanze rama bampipa owajja ati we natiire ensi eno. Abantu nabo oluusi batusanze bambi
ebyobufuzi babimalamu ekitiibwa tubyogerako ng'abali mu matatu n'eruddo ati bayita oyo mbega ne weebuuza oba oyo abega ki gwe basaze olubuto kale kwegamba maama mutusabire nnyo eno bambi bankonfusinga dali eri ne bagamba gerera eyo wadduka wenajja ne bagamba negezamu okunzita lwaki tebakukwata we bankwata ne bagamba agenze luzira kima biragiro Livende sasoma nnyo munange kati Sami munange Sami omukwano gwa maama gwegwo ensi yonnange ekuvuddemu kaakati maama we yaki Pazo tojugale bagamba ntambuza omutwa nendakoze ensobi n'embulo zakoze kenyingi neba naga abantu weesukunda nnyo Sami maama baba bamufunira ekyokulya maama alye ye maama aberumu ate bangambye maama Fina ensonga agiyingiddemu kati ekyo ne kinnyongera okumpa obugumu maama Fina jo tumunoonya maama Fina naye si wakupapira bannange deshi nga tuteze maama Fina nga tetupaasa maama Fina yali yanyiiga azze n'amusonyiwa maama Fina wali wamunuubula yampa emmere mu covid we nayingirira politics nga ntyalumbuye ne mwegaana ngako kikumiso yakola Sami maama Fina abadde yakunyigira leero kati akusonyiye ansonyiye mwegayiridde ne musonyiwa nayimirira ku TV ne mwegaana ne mganze siryanga kuyiyo kakati nayogera kakati Sami ate bagaye yana mu struggle kati Sami kubanga kakati tulaba obulamu obuli ate kati kolabye ku maama obulamu bukomyewo bannanga abantu bebale bali Lwenda bagenda mu 10 mushegera ibweno tuki obuyambi mukyanoonya bannange tugende mu maaso kyanoonya kakati no kankubireko Pazo yama ensonga webale gibeera wakati Sami eddwaliro gye bamututte okumulongoosa bamusabye miliyoni 2 oyo gwolaba eddwaliro mulongoosa miliyoni 2 Pepe Kulu n'amugamba agenda mukwatirako ko kyanaaba asobodde n'amugiriza ennyumba owaali n'amuwaayo okwo n'akasente akatini naye byonna tebimala Sami ge bakupangisiriza Pepe Kulu ye yagapangisiza nga talina wadda musajja wange oyo Pepe Kulu ate yamugambye genda kyala yagenda mu buyumbayumba buno engeri gy'ayija kulwala olaba ali mu apartment kakadde 2 million Uganda shillings banage bebe bannange oyo bulijjo gwe bavuma wa bulekedde ze chains iyo Bebe Kulu yebale okuvanga 22 ogenda kwebaka mpaka bannange security ne security basasudde Sami webake kuliko kufa ne security Kulu tozimalaawo nange ninayo omukolo kozi tukyalina omukolo ate mbadde mmanyi twaki tulinayo omulalalama badde kikuli kwabadde kugenda wasinga kusaba biki so mwana abadde Pazo ekitegeeza togenda kujja olaba oyogera neddala mane tosobola kukola mukolo gwa bbeeyi bwotyo okukyala obukyazi yabadde ng'embaga ya Nnabagereka tosobola kukkiriza wabadde olowooza byawedde twabadde tumanyi wamaliriza watuli lama wenabaamu amaanyi bampeko okwo kwe mba ntandikira okusesa ku bantu ndabo bankyakikira wakalengejja nze mbadde mmanyi byawedde Pazo omuntu aneebala mu mukolo gwa munne oba omulaba kyewabaddeko kye bayita batya abadde tagenda kujja ku mukolo Pazo nzijukira nga weeyama obutungulu bo wabuweereza toseka Pazo ddamu ekibuuzo weeyama obutungulu bo wali
ezogamba otya nti omukolo gwagwanga n'obutungulu tonnabuweereza. Yanyamba bambi ogende wa Haji Yasini yanyamba yankubira. Ekyo tekitujjaako kutuwa butungulu bwe yeetema, kwetema kuba kwetema. Obutungulu bwo bwamekana. Wabula ennaku mmeka bannange? Katonda nga 7 ogw'omwenda. Anajja ku mukolo. Omwenda nga 7. Kati kyewabadde olimu kyabadde mwimale bannange yamuki. Wabadde kugenda wasenga kutwala bbaluwa esaba kukyala mu bakadde. Mukolo gwabadde ku for you ne mmanya ekintu kiwedde. Kale yogeze nga wagamba okujja. Nze ne bannange Rama oliwa okimanyi Rama oli w'amaanyi. Olaba okugenda obugenze wasenga omukolo gwagenze ne gwogeza abantu obwama. Nga bantu Rama ngola z'amaanyi. Kati ate ku mukolo nze Rama wenkukula editingira wokka mawuliriza wano ne Deshi nze editingira Rama yadde tuli mu kusonda sente za Sami. Nze Rama nakutidde. Nze kintu kimu kye nakutidde ko oli nze. Rama wagaana okuwasa omukazi omubi. Haramu ekyo wakigaana. Pazo mukazi wange si mubi bannange. Mukazi wo nedda gwera Rama nakutidde akaana kaboobedde mu Gomez. Nze awo nakomye okutegeera. Ne ngamba n'omwana Rama mugozi. Aye Pazo bana yayinza okusudiya. Nakuyinisa. Gwerama. Abantu balina abakazi babi abantu basirise n'abakazi ababi mu nnyo. Gomanye kiri mayumba g'abasajja. Tobogera atenne. Wana abantu n'obagamba abakazi wali wayinza okujjayo omukazi. Gwerama olina omukazi ajjikayo. Wabula okyogereko bana. Gwerama omuntu okujjayo omukazi n'abantu balina abakazi balinga etangawuzi z'ebutambala bonna balina amagondo gondo. Munange wabira ne bagamba nti omukazi teyanyumye yayambadde gomesi y'abakadama bwe nyumba gye twalaza pangisiza mpangise kye batayogedde mbonna tutto obuntu butini. Akamanyiro k'abantu nabo bajjeyo abaabwe kutumanyira tekijja kukola. Wabira wasenga omukazi ne wasigala mu sikati enawuzi tekibaamu buzibu. Nabo banjula abaabwe. Ewo tewali buzibu. Kati mbadde nsaba nziremu nsobe ku nnamba y'akasente k'omulwadde nga bwe tugenda mu maaso. Ng'abantu tebanneerabira. RDC okitegedde ekintu ekyo. 0759529778 banaye tukyali ku bulamu bwa Sami kutaasa bulamu bwa Sami. Abalamula Rama olw'okukyala mu Basenga Justi mwe mulinde mukolo naye nabagambye nga bwe nagamba wano ojja okwogera ku mukolo gwa Rama nga side eno otaddeyo ekifaananyi ky'omukolo gwo ne side eno ng'otaddeyo ekya Rama tugeraageranye ndowooza ntegeerekese okkirizibwa okuwa endowooza yawe ku mukolo gwa Rama ng'eno side ekifaananyi kyo Pazo ontegeera bulungi. Okutegeera mwima. Ngamba eky'omukolo gwo side eno ng'eno side waliyo ekya Rama. Abanyankole bansaba ente 8 we nakoma okutegeera Maama Faridi embaga agiviireko ddala abanyankole bansaba ente 8 ekyo naye kitamu nakita. Era nkusaasidde mukulu munnange walivaayo n'ogenda kwata ku lw'embaale kuba kati mu banyankole wagaanye bane mu nsonyi enamba mbadde njiddusa eri 0759 52 97 78 era Saderiki 0759 52 97 78 bw'oba ogenda kuwa amagezi ku mukolo gwa Rama kakasa nti ekifaananyi ky'omukolo gwo kiri side eno eky'omukolo gwa Rama kiri side awo tusooke tukompeyalinge who is who. Otherwise atakolangayo yadde omukolo gwa Niigiina muleke tujja kubannyonnyola zino ensonga bwe zitambula. Omukolo gw'okukyala mu Basenga omuntu ne bw'atayambala n'abeera bwereere okitegedde Pazo. Wano tusirise ffe ate emikolo gyatulemaza abanyankole bansaba 8. Tokolima Pazo.
N'ennamba eri 0759 52 97 78. Lwaki mugamba longo namba? Pazi tokolima toli wekka bangi banno. Tuli bangi. Toli wekka wange guma. Sami the Mighty Family ku mukolo gwa Rama kwagenda okuweereza ku bagenyi insha Allah bwana bali na mukumaanyi. Abanyakole nali manyi ngenda kuwaayo kisambi kyante nga abaganda bano bannannozi bannansubuga neetwalire. Abanyakole ne bansaba ente kinaana. Bango banga gurupu ya WhatsApp. Engeri gye Nazare Kenya enkulabamu emputu y'abana Kenya. Tutandise kati okubuusa ebikolwa byo. Tukugambye galamiza kapiira wansi. Mbadde situse kutuma oli mwana nga Gwomanyi omukwano gwa mama Martha mama wongera katiri kateeka wali agalamire abeerawo ku mukwano gwa mama mpola. Fazo. Biri byembadde mpoggana okimanyi kati neekanga bweganzi nsawo ng'ejjudde. No, sikyawulira bulumi nga ndi ne maama. Mazima. Bakwa bandodinga ng'ennyumba ya Mubutu Sese. Yamukubye dde ekifaananyi ng'akatambaala ka yero. Agambye yali. Mukazi wayo. Badaye ennamba kanjiddemu ngisomete munyiiga 0759 52 97 78. Ereta Kalisa Deriki. Tutasabula mu bwasami na kuteekako maama Kaseko ku matama. In fact kati tutunuulidde nnyo ku ky'okuseeka maama Kaseko ku matama kuba ye omutabani. Nange yansuseeko. Bebe kulu yakunyumudda. Nange maama gwe ntunuulidde. Nze nange maama kati waliwo nogwendaba mu comment section wa Wake Up Uganda baani booli mu kuzuuku saba osanga beebase. Wake Up Uganda. Kyusa erinnya. De wange Wake Up Uganda obaka bufunye naye essaawa zino tebutugasa twagala ssente. Oba oli awo bw'onoogirwa ng'ozuukusa kubeeki kijja kuba kikola naye ffe essaawa zino tugira tukyagala okwebaka. Tuleke si mu bubi. Bannange omuntu teyeebakeko mu mirembe kubanga mbwe abazuukusa weemuli. Bazuukuke kyani agaye bwantu baagala okuzuukuka ojja kubazuukusiriza ewa abantu beebase. Nze ndieno oyima abakedde dokkola abantu banyiigidde ani yakugambye oba waking up okitegeera abantu tukola twebakamisa n'otuzuukusa otuzuukusaako ki wake up mujomba jju Sami Maite jju yambusa jju palache Uganda banzijanja salute Banange gye bali Martha twambuse owaye deshi wanji pazo bandabo bawe bali naye bannange lwaki temukomyawo wano Mama Fina munoonya staff na Mama Fina buli lwannoonya ze mbasi uyo waliyo Ereni pazo wayi n'omukisa Ereni osiibye kya mukwano Olivumo tebituuka. Deshi nga tufunye echo. Wake Up Uganda no nayo bakusondera ne Wake Up Uganda n'olwala olira bayo ya Wake Up Uganda wali mulese kubanga naye alabika ayina ennaku ye musikali tuufu huyo osiibye otya MC Kalitunsi Uganda n'olwala olira bayo ya Uganda Desh mwasi tiwe mutya Nungi ogamba otya Kalitunsi ebulungi obulamu bugamba ki Obulamu kububi obulwadde ndali atya Obulwadde alina essuubi omulwadde alina katumusabira ajja kuba bulungi amen mbadde nnemezaamu akanamba nkafunye kuba mukyala wange
Ewa bannange kuba wake up Uganda ye nange mukoye. Kanamba nkafunye paza adduse. Kwendi taata akatuwe nga tonnavaako nkugambye tuzeetaagira ddala. Nga tonnagenda muganda wange genda kaawo mu mute. Webaze tukusabira omukisa obutaliiko buyinike ng'oli wano. Akasente ko katuwe. Obimanye ezaffe ez'endongo tezisula. Boleka mwana wange mukadde wange manyi. Era bwe ngamba mwana wange mba sikuyiseeko nnyo pazo. Sodduse. Tuli taata tulinze gwe otusuule ky'otusuula mu nsawo. Wangi mukama wange. Amos Jackson ezaffe ez'endongo tezisula tuli badongo akafe kagwirawo. Frank Abaho president wa TikTok ogamba otya? Gende banawe mugamba Baho. Tuli bulungi Francis. liri pazo kyekiro. Ndi waba TikToka eyeremeza mbuyinza. Omulwadde oje wagenze ne mujjayo ng'ali eyavundirayo. Naye abadde tavunda ssebo. Abadde bako bambi abasirikale. Baade bamufaako just twayaga kukimusambo. Abadde bamufaako nnyo bambi nga bamwagala. Yabaddeyo atali musirikale abasigadde bonna abadde basirikale. Oli otya president waba TikToka? Gende ogamba otya mama? Ensako gy'otuleyo nga bannayuganda oba ba TikToka ensako tugikwebalize wano mama Sami Wood. Yo katugira tukubira ffenna wamu omulanga. Nze bwe nfuna ye zaakatunda nkubira Sami nemukola mu magezi nga bw'obitegeera. Kuba nze omu ku bajjanjabe kati bwe yazze neemumukwasa. Nze abadde amutwala nakasera obulwamu. Bwe yazze nemusooka amukimulekamu agira amubeererawo. Mazima. Ziza nnyo munaye Frank weebala omutima ogwo gw'okoze omulungi tusaba Omukama agukuweeremu ebirungi. Maama omwami Sami tujja mumulwanako ajja kutereera. Kuba mu budde bwe yasanyisa abantu wadde yamala n'akyuka n'avaako yali asanyisa abantu. So be yasanyisanga bajja mubeererawo bajja muteerako mukwatirako buli kimu kijja kugwa bulungi. Ngenda kuddamu mbasanyuse. Bahubeera mugumu wenfona ngenda basanyusa. Sami bakwano bo bakubirako be wali nabo mu lutabaalo lw'okununula eggwanga anti temwagala tubyogereko. Tujja kubyogerako tujja ku Sami tuyina ebyokumuyigirako mutuleke mwima. Sami yakuyigirako eby'akazindaalo mutuziba mu mwima. Febola batwayogera buli ekikuli ku mutima. Twafiirwa dda tetukyalina kaliya baazimalawo twafiirwa dda. Sami kyakulabira kwogere bakubirako. Tetwafiirwa dda tetukyalina kintu kyonna mu nsi. Maama ani yakubiddeko? Abandoninga ng'ennyumba ya Mubuseko Kongo. Oli nnyumba eyameramu omuddo, ennyumba erimu ebisotasota, ennyumba eyalekebwawo. Sami otegedde ensi. Bagambye nti Munnakenya y'ensonga eyabaviiriddeko. Naye bakuwongera mu lutabaalo tujja kubyogera. Kubirako maama Kolo. Wangi? Kubirako maama ku vidiyo Kolo n'amubuulako. Ani amukubidde? Wabula bannaye njagala Rasta musajja wa bannaye. Olaba lunabe. Rasta Mukama akuwa omukisa. Nze nali nvuma oyo lunaku era n'okwesonyiwa Sami yali bebekulu. Yangamba Frank omwami gw'ovuma ebyaddala mulwadde. Ng'anaba banna abantu bagamba teyalwala. Okwali mukunja atasera n'obwo obuuka obuli Dubai. Nange n'ensabula.
kunangamba Franco Mvuka mulwadde ebyaddala kati okakasa nti mulwadde vuga motoka genda omukime ngenda naye mukima naye bukyabebe kuli yatuwa ne sente zigula eddagala n'asasula ennyumba eyo gyalimu omutali bintu n'akola buli kimu ekulu y'omu Sami be yavuma be yali avumyeko so kino kituwa kyakuyiga ki Pazo ku nsonga eyo gye musimbyeko essira we mwogera ku kyokugamba mpozi bali abakulu abali ku mitendera egya waggulu nga bemwogerako naye wano tubadde mu kutaasa bulamu bwa Sami tubadde buli omu asika tetumanyi na bibiina byabwe tetumanyi na gye baviira kikulu kyabena tubadde ku mission kutaasa bulamu bwa Sami nga nnyini akwata ewawunya omwana Sami abadde wa mulujja nnyo abadde wa mulujja nnyo obadde okimanyi Sami ombuzizza banno gyewali bakubiddeko bamuyamba ye mu entertainment bebekulu akubiddeko maama bulutiki bali basoma nnyo bulutiki okuleka ku bulutiki okimanyi obufuzi bwabwe babanoonya omwami ono Sami abadde alina konti nene olugamba polingi wadde batambulirako walumbuye gundi ono yabadde amugattira buli gyamanyi information agijja mu state house pazo lita twasindika emmotoka maama n'agaana ono Sami omulaba nannyini ne maama wa Sami yatuuka n'akoowa Sami olw'obumalirivu bwe yali alina eri eggwanga lye okununula eggwanga kati nze nekitegeera ati mu lutabaalo lw'okununula eggwanga waliwo Sami nga yawongebwa bino manyi kati bwe tubyogerako nga Black Panther agambye kuba Nuupu agenda kuwa oyo Sami bamuwongayo Sami kyogamba buno obusente bonyebonye nabwo okukenenula abaana battu abali mu katale abanoonya omutwalo ababoda Sami singa bateekayo posti emu ne bagamba Mujomba jju UAE jju diaspora Shengeni jju Europe jju China jju oyo mwana singa bamujjanjabira na Kenya mwagaka mpazo ekyo tebakikola abawaggulu naye tukiriza wano wetukuŋŋaanira abandoned we understand pazo naye wano wetukuŋŋaanira mulimu abaana abaddewo okuwonya bannange mumathansuwa omwoyo gw'ekizadde gunzita omwoyo gw'ekizadde gunuma bannange omwoyo gw'ekizadde gunuma kakana tutugaana babaavu tebalina kye bakozeewo abaana babaddewo wano buli omu ekyaleese tu appreciating ekyo leeta Black Panther tulabe teekako Black Panther agambye wayo milioni emu muteekeko appreciating ekyo kubanga sisuubira nti buli mwana aweereza wano sente abadde NRM abaana babudde mu NRM era abantu bawaayo ku lwakwa nti Bannayuganda bati Uganda balwanirira bulamu Sami tetuliiko bya kibiina tetuliiko kitulwanira bulamu Bannayuganda banakuba naffe be bambye era beebale nnyo abaana battu beebalire ddala naye nze sikkiririza mu kuleka mu butaweebwa mukono buli omu afune kyenkanyi buuze ono Mvuka saawa zino situation gyalimu era yagituukako lwako nti yali alwanirira simanyi bantu oba abantu kibe yali alwanirira bye byamukubya okiraba kulwanagana labayo abaho nze sikiriziganya nakyo abavubuka ku provokinga poliisi kubanga poliisi erina kukwasisa mateeka era n'ekikolwa ekyokuprovokinga poliisi nakyo tukivumirira ne poliisi okutulugunya abantu nakyo kikolwa kikyamu tukivumirira the end of that day era poliisi yatuusa Sami ku bino tuvumirira abavubuka okuprovokinga poliisi kuba baho oba okola bibyo nga provokinze poliisi tesobola kubaako kyekutuusaako wulira gwe mwima manyi ate era tuvumirira n'ekikolwa kya gavumenti za Afrika abatuuze manya okukuuma poliisi erina kuprotectinga cause and value of their bosses to remain into power. Am I understandable? Yes. You understandable. Ekuma core and values of boss okubeera mbuyinza. Anti kyekyo kyenjogeddeko ekya provoke
balina okuprovokinga emirundi gyonna kasitogezaako okuembera. In fact mwe kambabulire mwima zino zolaba zino bire ebintu byokwekalakasa muka byolaba ebyo kankubulire gwe mwima. Police eddana mabbali eddana mabbali abaana ne babateekako uniform bali ba top shatter bali ba ate maama ali wano nandiogeredde wano togeza pazo nkwegayiridde nogezaamu okunzitandika ne babambaza ebyambalo ne babagamba mujomba ju osi waffe mujomba ju kati embooko enyooke gojja kulooye ba polisi bali babeera banyanya bale bakuma polisi kyogera kwa kituufu Munnayuganda ali eyo nozolabo niyo tebaguleka kyekimu sokolaba kati awo akataago n'omunio byalugenderamu obirabe kukwata kale Matayi Sami nga tolina yadde ka basitola mu nsawo bamuleebuula nnyo ebbina baalireebuula bali bakuleebuula bale kutunonola Sami kulikayo mu bunonozi olwalo ojja kuwa abasirikale ekitiibwa naye nga tekibawadde embe kukwata Munnayuganda we batyo kubanga yagambye nkola Rumbu yagambye okola nabo ate ne bakwata mukozi munnaabwe. Waliwo agambye mbu wali okoze musango ky'okutulugunya gwe jangu olumbega ne dikiteeto yamujja mu ntebe olabe tekyetaaga musango towandiika bannange jjukira maama ali wali emabega omanyi maama atusonyiwamuko katono naye omwana bamuyuzaayuza bali bayuza tukakkane bakulu bannange ono omwana alowooza abo kugimba kyetaaga musango kigwokutulugunya kasi tobanga okola ekintu kyonna ekigezaako okujja boosi waabwe mbuyinza teweetaaga musango towandiika jangu naye bambi Sami bakuleeguula nnyo wano tebakuyuzaaka ate era byayulika bye bagenda olongoosa n'abaho maama atudde wali emabbali wa Same kati lwaki Blessyleta Black Panther agambye ayagala muwayo akakadde keko bakadde baake n'abaana bayuza gwe okimanyi abaana bakukwata ne bakuyuza nga bakuyuza ekimu ene cyane ekidde sokolabe naye aba ofulanka Mulira abawonzo okumanya nati ya gavumenti eno eya dictator ati bamuyita dictator naffe twamanyira okukyogera dictator bagenda bantegeka ku bizinga nnyira ku kinaala Erambo ewaffe Masaka omanyiyo Erambo nga ngimba ku bizinga by'ekalangala sho zaali 20 naye nga buli sho gyenkola nga tutuukawo ne tutimba bwe tumala okutimba ekiro ssaawa 4 nga ngenda ku stage omwana nga ajja abagamba ewo nga bakuleka n'oyonoona bulungi ssente zo nga bakuleka n'oyonoona bulungi ssente otimba amataala ka stage n'okategeka nasookera ly'abaana ku kizinga bamayo nali ngenda ku stage ne baŋŋamba va wano sibengu gutambula ogende nenzirako ekizinga bakiyita kasekulo olondo nga nina akayimba temunkuba obucupa mwaka gwa 2019 awo 2010 ekizinga ekirala bakiyita kasekulo natimba bulungi nenteekateeka stage nenteekawo amataala ng'emisana tebakugamba emisana tebajja kukugoba nentuuka ekasekulo mba ngenda ku stage ne mujomba jju zingako ebintu byo neva ku kizinga ekasekulo nenninya eryato neyongerayo ekizinga ekirala bakiyita misonzi bwe natuuka emisonzi nentimba bulungi endongo ngegenda kaaba ssaawa 6 ne baŋŋamba gyeko neva emisonzi nengenda ery'abaana ebizinga mubimanyi naawe namala okutimba bulungi ekizinga kyakwegezaamu okutta yataddeyo dda abavubuka abo abanyanya abo abaddugavu abo abakuba embogo nze bwe nalaba lunnabe nze ntyambooko embooko zeza nnemesa oma neŋŋenda eri abaana ne baŋŋamba zingako neŋŋenda ku kizinga ziiru muto ne baŋŋamba zingako
mukulu zingako nengenda eddulu zingako ebizinga nga bingi ebiri eyo ne bangamba zingako neryazi ne bangamba zingako webale kujja zingako webale kujja nengamba Museveni nkutadde ku nsimu kabuli ne muggulu nkwesonyiye nkujjeeko amaanyi nga sikakiddwa nga ntegeera bulungi Mujomba juu gwe wali ogenda kuyimba luyimba kyolwo lwakuleetera ebizibu ebyo nalina oluyimba ebiseera abawo mwakajja ku TikTok nze gaali yange yaliko full figure kwe twakubanga ne full figure nga bwe tutambula wabeerangawo omusajja bamukuba omutwe omwasi omutwe bamuyita sweet pepisi gwe tewamulabako ffe twamutwaliranga emmere y'entinde eyo tusaba otuuse ku kadipi ako tekiwo twabeeranga ne full figure bwe twavuganga eggaali kubanga bahayi kuyisaawo ekigambo kati mujomba waawa mujomba oyo gwoyogerako mwakolanga naye ffe ne full figure twavuma balamu ne bebe kuulu oyo buli lunaku mujomba waawa ne banaye abaho omujomba jikigambo kya Luswayiri ekyo ekifaananyi kya Sami omwegeza mu ntebe kasita omwakubanga ente kati olwo lwona Sami yali akwaki lindako lunabe olwo lwona Sami akwaki ngayagala bamuwe entebe afuge sibitigiira fighter alwanirira ddembe ly'onna Uganda yali alwanirira abaho mujomba jju kigambo ky'abasirikale si muntu banaye basajja nga bakuba abasokola b'emiggo egyo lunabe nengenda ku kizinge Kimmi bayitayo Kimmi bamanyi naye pazo lindako tuddeyo kewa omulwadde ne ku namba abawuliza ku bateeka sente tuyongereyo soko opozingiremu ebyafaayo bingi lunabe mujomba yani ezo temulaba mbooko ani anteeka mu kinene naye banaye bayayi bakuba bakadde okwata embooko ttaano nyinza okufa naye oyo muvubuka mugumu n'obwobeera oyo ze nadembe naye nga mpulira ayogeraga yina amugumu ningamba naye bannaye ono muvubuka si nze situation muvubuka gyalimu nze singa nafudde n'okutambula singa sitambula naye ye wona ne batamunyiga nsigo ate ng'ensigo ate kwe batandikira pazo nange njagala okuba ku kintu naye kakati buli wembeera wooli osalawo ku nettira bazinyiga just nalina nkadde nedda just ate kati gwensigo yo bagisa magalo gwensigo baali baginyigisizaako magalo ono leddo tatusanyisa okulabako switi osiibye otya maama mukwana gavumenti nga ngumu ono leddo taji naye banayo ono nvuka mugumu ne bakuba egyemigo n'osigala ng'okyaliwo egyemigo nga mingi baba holindako kati tubuuze ku bagenda tuwa ku ssente ye nga teboogera ku 075 Black Panther 9078 ereeta kalisa deriki kwe tuteeka ssente z'omulwa Sami Black Panther wanda we ku ssente omuswideni oyo Dr. Vita alina omutima omulungi Dr. Vita wasizota sebo bulungi asota did puzzle wasami buli lunaku ssente ne leero Dr. Zemu oyo omulwadde ali atya maama kazze sanyulize era nga wakibyakibongerera leero maama kisami nze Tami namusomereddwa yatya gaasa ajja kuwona yeeyo ye bakambwe nya ne unowonerawo kuwona insha Allah ajja kuwona kubanga bino byonna Mukama abiraba byo tulwana. Amina. Bane temujjako dokita bagambye wano yasinga okugaba ssente mugole temukola bingi. Omusajja basaazeemu nko ng'agenda mumuze. Agenda kuwona. Ne Black Panther. Gole nedda omusajja oli Black Panther oluwaja agulanya waggulu. Omulwadde omuweeyo ka ssente. Bane tunyumyamu nko nga bwe tujjanjaba n'omulwadde tetulina kuba nnyo ate serious kuba n'obwa serious ennyo obuti.
Mulete Black Panther muzeko doctor amuwe dua. Bajita dua? Dua ya tia gas. Odeshi zakaka fana nike. Ondo zakafana nike migo kanya kutuwa zaka undi. Nae baba bari bakuba. Nae bana yosanya ino mubi. Ne bakuyeje emigo n'otafa nga mingi. Ege migo. Dokita bandi yonna bulijjo obadde okola yonna benze n'okuba wadde 10 nyizo okufa. Numa abankubanga be bankozesa. Obuzibu kati bwe tusanze tetukyawuliziganya namba ko tuteeka ssente bannaye omuntu bwajja waggulu gisome dokita atera okutuwayo ku ssente bw'aba atuukidde mu kusaaga mumuleka asooka asaagemu oluvannyuma atuweeyo kyatuwa bwe kiri dokita ekitalo tulaba busabi n'obukkakkamu obw'ekitalo bannange is a humble request 0759529728 noti 75592978 ereta Kalisa Derek ge mannya mukulu Mutebe tusabako taata omuntu agyeko baba talina adde zomba sempulira nango negezaamu okunzita buli lunaku naye ndeka sinatuusa kufa ebyo sibyotyeyo omuyeeko otya dikiteeta bannange fe abatalina yadde zomba bannange na Uganda zuuku nkulu gyave ono nayo nave kutuwa sente yadda kaya tusanyusa okulaba mbabuli ake bakadde bange tusaba ku ssente nze bannaye mbabulireko okusabiriza si kwangu pazo nkubule nako okolimira dikiteeta fe abatalina yadde zomba tugenda mutandikira waliwo strategy naye ekulemerera yali nga lisoba bulala balala nanko pazo mulawo olisoma ebyomukulu javaina kondo onatuwa sente ono javaina kondo mujjako bannange kino kitalo bannange samusoko je mama mukamera aleme kutulaba naye kino sikirabanga Champion Marvel, how are you doing? Bannange kiki ekituuse ku twajja yagwa abadde mwaga tuziririra mulwadde tukole tutya mama fina ke yayiseeko wano era tetubi ugambye emitima gituliwamu kati naye era tukyeta ssente ezo sente tuzeetaaga bannange mbabuulira Sami wafaanana nnyo maama Sami kiki ekyakutabula omusajja n'ofaananira ddala maama n'omufaanana malayo omukazi ow'eddembe Sami bakuba mpiso kye yakutabula n'ogw'eddalu otandika okweŋŋanga aba Museveni agamaanyi wali ogajjawa Sami oli mu mute kansubire nti awo oli ogalamizza akapiira omanyi oyinza okubeera ng'otudde kati oli wakukonebwa kibooko osobole okuwulira kuba nze emputtu gy'olina sijjanga gwalirabeko ku mulwadde ow'emputtu bukyanga ozaalibwa genda otunule mu mmira bw'ova awo ojja kumulaba bw'afaanana naye ngenda kuwona of course ogenda kuwona naye ye emputtu tugisalidde magezi kikuba simanyi na mbeera gy'erimu awate maama ali kuŋŋamba bwempona ngende mu kyaki nsumbe
Kati obadde ozzaako ki? Mazanya kukola collab na ne lili puzzle. Ayimbe nga we tusesa kubera dda bye twakolanga ebwayisi. Kuba oli gwe nali yagende egundewa eyindi yokola nafunirayo obuzibu ate naye kati yeetaaga sondera kuzza. Ogambye yafuuka mulambo yakola mayiti. Yabookya. Kati ate pazzi ani amugye ku ssimu? Yafa kati kasuwa kavuke tugenda okkima. Naye omwana Samweri ddeyo mu comedy okole collab mukole collaboration ne Pazzo ne Rama tulabe ekinaabe. Tugenda kuba tubase. Mugenda kukola ekinyanyanyaanya mu comedy. Leero maama asalawo maama nkole ntya nzije tusumbe mu ekyo 10 kyawezi. Nenze sigenda mu ggulu maama ate nenzira ngenda nga pasitaida. Deshi munnange tutuuse waliwo abatako boddana nti bw'otabeerawo babeera ndoza tebaagala teekako kuba tebabeera tebamanyi ng'agenda bagamba nti zizze. Wabula va ku nviiri. Ate zibakoze ki enviiri zo bazeesonyiwe. Enviiri zo bazeesonyiwe. Nana ogamba otya Nana? Enviiri zo bazeesonyiwe bakuleke n'enviiri zo zaabwe zizo. Biri muziko banaziteekako cupa y'amazzi. Sami mami mufunire ekyokulya. Maama ali kulya n'ebirala tutuulira baleeta. Maama oli bubi. Mami mufunire ekyokulya. Nze mulwadde. Tuyimiridde tutya waliwo waddeyo okwo. Kankebere wano ku ssimu. Kebere. Manyira abantu ba wano batoola ddeeshi bw'oba toli waawo mu katebe olowooza baba bakyabiwulira. Kale muwe ku Sami ssente. Mujje muwe ku Sami ssente. Mujje yabe Sami. Tugenda kudigulawo maama. Teri yaeko omunwe gw'ennusu nga tuli wano. Tweyanziza nnyo Nana nnyo ati ate gwe kasita oyogera. Nana agambye agenda tuwayo 100K. Nana, thank you. Mama Nana talimba. Nana tweyanziza oyo Nana talimba abikolanga. Nana tweyanzege mwana wange weebale. Mukama ddala omukisa mukwano. Nyabo tweyanziza wojjazeewo. Patient oba yalagawa bannaye patient wange patient wangi eno account eriko Rama 567 ya Rama eriko akafaananyi k'omusiraamu oli mu banaye mumbuulira amazima ko ali mu kugira chai kasi kusaba oba sente z'ebikolo eriwo enamba akawunti eri mu inbox yange olina osooka ogenda okebere
eriko Rama 2567 eriko ekifaananyi kye ng'ali Mecca. Ye kala nti tuyinza okugira ne batukuba ku mutwe ssente z'emikolo. Naye enamba ogiyina. Ati nange kye neebuuza ati lwaki abansindikira message oba mbadde neewuunyiza lwaki abansindikira message ku TikTok. Ngikusindikira screenshot. Ndikira screenshot. Okay. Nana message yo Nana Nanyonjo. Thank you so much Nanyonjo ojje mukama. Bannaye buli ato webale nnyo webalire ddala. Mukwano mukama akuwa omukisa nnyabo. Webale nnyo Nana. Mana tweyanziza baby mukama akwongera omukisa obale kuyimirira nako. Bannange ku 079 tuteeka kaseko ka maama ku matama neera 0759 52 97 78. Ereeta Kalisa Deriki. Desho ogirabye? Bana akasirikirira bangi tukyasaba n'olagula ku ssente za Sami omulwadde kuteeka akaseko ku ttama lya maama naye nkya tujjeko wano nga tumulaba ali kwebaza bwebaza Katonda ku lw'ebyamagero byakoze. Bannaye bazadde bannange kuba kyenkakasa abantu bonna abasinga kuno bazadde tukoze wamu tuddemu tuteeka akaseko ku ttama lya maama. Kanze gye mmere ng'esiriira. Bwe buzibu mama kale ku 0759 mukwano tamale ayi 52 97 78 Ereeta Kalisa Deriki. Kale ne weebuuza mbadde ekyo okola kyawo mu comment section nga mubaawo emmere esiriira. Awo ku 0759 52 97 78 bana tutaasa bulamu bwa Sami. Kyano gandika maama mwagala nnyo n'omutima gwange gwonna maama bannange. Birthday ya mama wange yange 27 nabadde ngambye obutamu keeki nga ndabira ddala pulogulaamu zange abaazirinnyeemu naye bwe ndabye leero ku maama neekubye ssente kammale gabujjaku maama ajja kusaba omukisa obulala ki naye naye nyinza okugamba naamuserebule oluddako n'atatuuka. Champion, how are you? You fine kyakiriwo? Ndi bulungi mukwano bulamba ki? Bulungi. Bwe bulungi kampeni anti bunange ogira tutaasa bulamu bwa Sami. Sami nkolabye n'obulwadde. Nze yakola ki? Nze yakola ki? Bwela soka okumpa obutwe Dubai lwakuba wampa buli ate nga avuddeko ono Champion. Bavo komawo Champion. Bavo tali wange jjo bambi. Gambi balina engeri gye babanogako. Kama okumanya Mavo, sorry about that. Sorry munnange.
Bannange bana abaana abamu be mulaba benkyukakyuka tebalina nno buzibu. Ate nga banzigyeko. Sorry about that. Abadde kugenda yo bakume twadde tusaaga moyo no muko wange na mwana n'omukazi ono naza. Mama jebaleko. Ole mukwano. Bale kujja kujanjaba mukulu. Munnange. Kozi TikTok teba na buko. Ate bana buko. Musayo tulanga mama ali wala. Mwesebo mama tomutunuza munye mu maso gani ojja kunkwasa obukoso. Mama tatunula munye ajja olwaza mama obuku. Mama atuludde ku diperi ko kyabu. Okitegedde naye tumuleko oyo naye atusiga tukusabira otereere. Kakati ogera kusomera ku namba yo. Champion. Eyo. Awo bompa nkoko eri gy'otampa ng'otwala mwannyina zine ruba tompa. Naye we balwadde tuteeka ku ya Deshi champion. Ebulwadde ya Deshi. Yeno ayita mu comment section. 0759 52 97 78. Siyinza butakola ku makuyita atya muko wange pozi. Oba muko. Ate yemba muyita atya. Sezaala. Ate nga yakuwa mwannyina. Ate yemba muyita atya ya mwannyina. Oba mukoddomi wo. Mama ye nazaalawo onaaba mukoddomi wo. Nakulonderamu omubi kati tonva luuyi. Bwabanga wali wano n'akiwulira mbadde nsaba onnyambe tonde. Kwampa ekyana ekishanana obushananyi. Abuzaala waali wano. Naye nga mwebale nnyo omulimu gwe mukola bannaye mwima mwebale nnyo okuyamba Sami si kyangu. Munaye namwe mwebale kufaayo abafaayo si kyangu. Si kyangu omuntu wewaayo kubanze Sami mumanyi. Bantu bangi boogera oli befula amumanyi nga tamumanyi namumanya tsaya alimba simulwadde kiro ekimuluma abantu tebamanyi nga tekinaba kutuukako bannaye si kirungi kwogereramu. Bw'anaaba atandise okutereeramu bagamba ati atupractice on nurses comment. Atugesereza komedi we. Wadira mu by'okuyisaamu abantu eggaali ffe tugenda omwekubira emiggo. Ng'agezesa alabo b'ebivumo bye bikyakola. Akuba emputu ayina nnyingi obudde amudaba omutawulira mulwadde ayina emputu. Ndowooza omulaba bw'ayuuga. Atagala. Atakoona kibooko. Tereezako mu kifo kimu kiki? Wenda funa byakulya maama ngambe nsikendi. Akazunzo okajja eno okajja eri. Akasibye ku kugulu eri sayidi. Omulwadde tajja so. Alina olukindo. Alina emputu. Naye nno munnange senze tebajja mulwadde nga bali ebyokulya mbu neebase. Maama nnyabo wadde. Naye nga byebyo bannaye mwebale nnyo obererawo Sami si kyangu. Mune weebale nnyo champion si kyangu mukwata ssente eziwaayo mwenna mwebale mwima weebalire ddala naawe. Munange weebale kusiima champion Mavo atisiko leero nfunye yanneebazaayo ogwo. Katonda akwekyo mu nsi. Ye yasoose kati nawe oli waakubira. Nze bye mwebaza lero lwafunya. Goli mulwadde agamba ffe ab'ebbali. Nti oyinza okwefuula n'ogamba nze nali nkulimba nali sisabusa. Naye bambi Katonda kyosinga okwagala ku nsi kuno Katonda akikuwe. Amin champion Mavo. Kale mwebale kundetako wano mbeevu. Mwebale nnyo mwebalire ddala buli omu wajja kajjawo kava ku mutima tusaba Mukama abaddizeewo. Amiina. Kase nabadde kingifunye wano nange kaddeko kyenko. Iye mukwana weebale ddala jjo 50. Bana embadde nsaagaako ka comment mutwebazizza. Mbadde nsaagamu okwo tusamukuwana. Just abadde agamba bugambi naye nga era abeebaza bonna. Badde nsaagamu okwo naye nkimanyi bambi musiima abantu baffe naffe tusiima. Si kyangu. Olaba maama wayagala okuŋŋamba olutindo talya nnyo. Bano balongosezza n'abaana. Sami kusanda oba ngenda kujja ne Emi tukulabe.
Bannaye ne bwe mutandaba maama azze. Mwina mbeere bulungi. Obulwadde tajasoboka. Naye maama Sami enviiri nga baziremedde tuziteekemu ka fashion. Kituufu. Wabula mujje mulongoose enviiri nga mu theatre. Enkya tuli awo. Nsooka ove mu theatre. Eva mu theatre. Era nino theatre kijje ntwala enviiri omanyi otya nti ne wansi West. Awo nyini we mbadde ngenda nti wotunuulidde otya amalevu. Mama teri muntu gwe basaze lukindo luno nga talya nnyama. Atalya nnyama abawana baana. Sami, toyina kulya bintu bikaluba bigenda kusiba mugundi. Olya ku nnyama. Anti era bye bimu ku bigenda okusiba bannange omuntu alina enkindo okayanira otya ennyama for God's. Olina kulya bumonde bwogenda okufuka obufusi bukulukuta kyokka gwe oli mu kukayanira nnyama. Ino mama lyoliya yino. Ensujju. Kyokka mulimu n'emiwogo Katonda wange. Olina kulya bumonde. Anche tunagula se ebintu landlord yabiwamba. Katugenda kugula se pitch mama enkyafumbe. Nze bannange omulwadde alina kumanya toyina kulya eyo mmere omuntu w'enkindo naye maama lya ate nekola ki enkyalumbo ye byanayogera nti omulwadde w'enkindo ali atya muwogo genda mu maaso olw'omushana. Anne mugume embeera mwe tuli engoye embi tebazigoba mu butale. Kati ezo ensujjusujju ezo zolyako zokka emmere eyitamu obuyisi nga tegenda kusiba kukalu. Nono mama yankutte enkukusa ekikomando yakikubye busu. Kati singo bw'omala okulya ku gundi ng'onywayo ku munnyo. Nga nnyo omunnyo? Lwakuba kyeka tolinawo pink salt ono Himalaya naye wali badde onywayo totabula muko oteekamu ogw'ekinunkirize n'onywako gulina engeri gye gugonza. Maama tafunangako yadde eggirite emusala akuze tu. Tamanyi byankindo. Wangi. Uno mulabe we bajjanjaba ow'enkindo maama. Maama mbadde nkugamba bw'amala okulya kati nga bw'ali kulya eyo emmere ekaluba. Bamutabulireyo omunnyo mu mazzi agabuguma. Ag'ekibugumirizi saaga kya saaga like ag'ekibugumirizi. Nga tegukaaye naye omunnyo tonotono nga gw'oteeka mu nva mu mmere. Anywe then emmere ejja kugonda asobola ofuluma obulungi kuba waabanga ekalubya eyinza omukaluubiriza okufuluma ate nga neyeeyabya kosa. Kati kyemanyi ekyo kikyali plasita naye banaaba bamuggyeko plasita nga mutuusizo kinyiganyigako era nga mufuneyo ecupa y'amazzi nomosaline. Ecupa gye bateekako ezzaamu amaanyi bagiyita nomosaline. Oba osobola okufumba omunnyo naye guyinza obutaba muyonjo bulungi, gayinza amazzi obutaba mayonjo bulungi engeri gikagenda ku kiwundu. Nomosaline abeera treated aba alimu eddagala eri preventing obuwuka. Kati nga ecupa y'amazzi mu pharmacy za 1500 bwe nakoma nzimanyi kati simanyi za meka za layisi. Nomosaline kati ng'ateekako gundi mufunayo kapamba n'obeera ng'ovumba yabaamu otunnyo. Olagiridde muntu mukyamu. Bagenda kunsala mu nsigo. Nze ni musajja. Nedda Same kyengamba ku lubuto. Maama tagenda tapamba kirire mu nsigo zange. Abange nyamba ku lubuto y'ensigo ng'ozoogera nnyo. Ati gye bagenda osala oligamba kino ekipya kino ekyasoose. Njogera ku biwundu ebyo by'olina nga n'eri we banaakusala ogire ojja kwenyigayo naye ng'eddagala liwulirize bannange mwana ayogera ensigo yakaziddinga n'aziddi. Bagenda osala kati ate gwe maama akwate pamba akkirireyo nze omusajja omukulu. Awo ekika kye baasaze kyayogerako. Ng'ate maama bagambye tukitwale nga mu ddwaliro mu luvannyuma lwaki. Naye gwe singa nze mbadde nkujjanjaba twali badde
kubyo batufa tufe kubanga amazima ddala nkukolere ki mukadde wange empaka abula ndanoonya omulumujjanjabi omulala maama abeeko waakoma maama saba anti byenkulagirira obiwulidde esooka kya bino olina okugonza eyo emmere maama bw'obikwata biragirira omulala ezo emmere olina okugigonza okulya n'onywayo omunnyo oba olw'egguloggulo awo oba buli ku makya osobola okunywa emmere eyo olubuto oleme kukaluubirizibwa mu kufuluma ng'ozibwa okitegedde mumbejja tusanyusa okulabako mukwano kale Martha mukwano sizze kusoona naye nsaba okusasula okwongereza ku kyoyogeddwa about healthy nsaba munsonyiwa okuba tataaganya omuntu yenna ng'oli oyo oyagala okubeera omulamu like nga tebagenda kugamba nti live erwadde ensiga ye erwadde ebiorganizie Martha ayina kyayogedde nga akimanyirwa kuba akiragiridde Sami olina constipation ng'okuteeka a pinch of salt morning naddala Himalaya omanyi azieru linda kujja omunnyo omweru era Sami bw'oba musobola okuba Himalaya abeerayo mu supermarket omunnyo gwa pink pink salt oyo Himalaya yes omunnyo omweru si mulungi nnyo kuba bwe gusigalamu olwo olugundi nga tegwekubye bulungi ate gwe guleeta kansa kati so njagala abantu babeere guided gwina okubanga kufumba bufungi nga ngukozesa ne gujja maze emyaka 2 nga ngukozesa kasitabe salt Martha professional doctor yandagirira ekintu ekyo no kasita guteeka nga mtini n'ogumenguka bulungi emyaka 2 gye maze nagenzeko ku medical before nagenda ku medical namba ntwayingo teeka omunnyo mu mazzi nga si mungi owulira amazzi gali salt even omuntu yenna buli ali wano ku TikTok live eno ne bangamba nina obuyinja mu kawago doctor nangamba tebageza ne batandika okuteeka a pinch of salt before eat in the morning omale myezi 2 ogende ode bakebere nga wobimanyi full body medical nyingi olumu zitulemerera nazeeyo 3 days back panange bantu mwe mbabuulire ensi eri wala ensindwa era ng'oli mulwadde nga tomanyi kati mwenna even house managers mukikola kasita gutabeera nti ganaganene naye table salt it's okay kasita mungi ate oyina making sure before nga tonna gutandika gukozesa nti ensigo yonnamu kubanga gukuuma ensigo eyo gano getunywa ameerere gabune omubiri gwonna gabune omubiri amazzi bwe gaba tegabunye mubiri gwonna kitegeeza organizo kizanguyira okulwala okuddayo bannange emyaka gye maze ku kyeyo 6 nga organizanga ensigo liver buli kimu nga kiri nebaza mukama bannange zombiraba mu comment section mbejja nziramu okugamba abantu because sifulumya information nga sigyekakasa nsooka kukola research omunnyo omweru tegulina buzibu naye omunnyo omweru ng'oli mulamu ya woba kidini yo namo ino kumakinga sure ng'ogenzeko ku full body medical ne bakebera kidini weba namu toyina buzibu bw'osobola funa even gukuyambako n'okugaziya emisu ne gujjamu gali gafatisa gaba geekutte mbadde sinamaliriza mubejja kye mbadde ngamba mbadde omunnyo omweru gulimu bugirasi ez'obutono era bw'oguteeka bw'oti mazzi ne gwesengejja osobola okubulaba so olina okumakinga bw'oba nga gw'okozesezza ng'ogufumbira mu mazzi g'ogenda okunywa ne gusaanuukiramu gwonna ne gumerutinga n'ogateeka wali ne gakuulinga down okukuulinga down nga gasigaddemu ekinuukiri bakita batya kinuukirize kibugumu
yes ekibuguumirize nga tegwokya ate nyogoga awo n'olyoka oganywa bw'oba osobola okufuna gwe bayita Himalaya pink salt omunnyo ogwo guba gwa pink gye guli mu supermarket gwe gusinga obulungi n'obeera nga kweyo papasi kyogugulidde gwokka kunywangako in the morning at the empty stomach, in the evening ng'omaze ogenda kwebaka. Weebale nnyo even nze we sitagula kanywa lita 5 y'amazzi olunaku naye sina mazzi genywa merere cause amazzi ago gatuuka mu buli katundu konna mu bubiri gwo so ganamerere tegayina gye galaga tegayina nnyo kye gayina era bw'ona amaliriza okunywa ne bw'obadde omaze nga tofuluma ogenda kufulumirawo tukasimbeera yonna ofuluma constipation ewona. Yes, okufulumya obukyafu obwo jjukira omuntu bw'oli oba olina okuba buli w'omala ennaku nga tofulumye oba okuuma obutwa mu mubiri. Omunyagala ambi baswitaati mugweyunire sami nga bw'omaze okulya bw'otyo togunywa kati kuba kati bw'ogunywa eba tekoze mulimu gwayo. Olina kunywa before 8. Yes, olw'eggulo ogenda kunaatera okuwumulamu you take even in the morning nga tonnalya you take. Bannange mwewale okulyanga bwe munywa mwewale okulyanga bw'onywa bw'oteekayo emmere bw'oteekayo amazzi obuuka buli obuyamba mu mubiri gw'omunda obuuka obuyamba okukuuma munda obeera togenda buwa time ogenda bukanga sometimes bufe bube nga tebusobola kukuuma okufuna ebirwadde bingi temunywa nga bwe mulya olina okunywa ne wayitawo essaawa oba eddakiika 3 n'olya then after it ne wayitawo eddakiika 3 oba essaawa n'olya ng'ebyo baddiya kati babadde babuze ekipimo ky'omunnyo kisinziira ku mazzi g'ogenda okunywa nekiba kikopo nga tampeko oteekamu half of the small spoon kana akajiiko akatono mukamanyi toteekamu mungi onteekamu nga bonagamba nti kivungi olaba okwata ku ngalo nga bonoga munnyo mu kikebe owulira testi ako kenyini naye ako kati ekyo bwe kiti oteekamu kwota mu tampeko. Okay. Si half wabula organize tezijjanjabikwa ate teziwona organize teziwona kwano teziwona obulamu bwo obwadde ku bato bonna omwana afuna constipation biki nga tafunye ekirwadde kyonna kuba teguleeta ulcers teguleeta ki gwoza bwoza bikyafu okimanyi matha gwo ulcers abayina ulcers nga gwojjanjabe ulcers ziganye try trays omunnyo na sea salt kasito making sure nti gusaanuuse ne gugwamu mu mazzi oluli olugiraasi luli ne exactly kuba olwo olugiraasi nalwo lwa bulabe buli we lugira wano mu bulago okukusalaasala ekiyinza okuviiramu leeta okulwala obulwadde bw'emimiro obuyitibwa gundi ki kansa w'emimiro oba n'okutuuka mu lubuto mwennyini okukusalaasala so you have to make sure nti omunnyo ogwo gumere bulungi nnyo nga tonnanywa so si gwe kusuula busuuzi mu kitole bwoti n'otabulatabulamu awo katini olina okumakinga sure nti omunnyo ogwo gwetabudde bulungi bano bandya munnyo mubisi bwe mweriira buli kyogenda okwongeramu oba owulira nga emmere tenoze munnyo agadde n'obwambe kati mundagirira tuli kulagirira munnange Sami osobola okubona okunywa sukaali ovaako ne munywa omunnyo nga gwe mukozesa nga bwe naga akanywa caayi oba owulira oyagala okuwangaala nga tebakulooze nga tofudde accident sukaali mumute muteeke pink short oba mugule Himalaya gwokwesanga yo tea obudde bwo obw'eddimbe instead of okunywa kacaayi evening no morning kacaayi ogenda kuta organize oba n'okufuna endwadde ezitagenda wona obulamu bwonna era ne mu biseera bye eby'ennyo gwe gumu osobola okuteeka ku mazzi agabuguma n'olinnyamu ebigere kiba okunywa weebale nnyo maama era ogwo natambulanga naawe ogwa pinki omweru maama kubanga ogwo omweru kubanga guli tosobola ogwo teguliiko na kipimo guliiko kyo ekintu kyonna gwe tulyemba
Ye mama. Yes. Nofuna amazzi nga tegoocha nga gakibugumirize ng'era gali kunywa. Noteekamu omunnyo mu biseera eby'eddembe otudde awo bw'oba osobola n'ofunayo kano aka green n'okamuliramuuko. No oba n'ofunayo andaza ntufula soda by cup. Byonna birimu otunnyo birimu gundi eziyambako mu ebigere bw'owulira nga amazzi ganyogoze ng'oyongeramu kaaga buguma. Ojja kumala ennaku ojja kukiwulira nga ne bw'olinnyako wansi owulira nga butuufu muli oteredde. Martha, ebyo byonna byoyogedde bye biyambye omukyalo ono wa myaka 75 gwe nasanga ng'ali nnyo era ekirabo kye bampadde essawa ya golodi ya bukadde 3. Nabagamba omunnyo ne baŋŋamba mbu omunnyo omukadde ne mbagamba tugula Himalaya. Nze ngololodde Dr. Maze okunsomesa buli kimu kale researcher nga buli kimu kye yaŋŋamba nga baali bagenda kunkola surgery okuddayo ne baŋŋamba mukaago temuli neze kubiri. 3 days back ne nkola full body medical ne baŋŋamba toyina kyoyina naye nasazeewo ne bali abeeyita abaasoma ennyo ddwaliro buli kimu nnakibagambye ne bambuza oli musawo ne mbagamba nno nina researcher from Uganda anyambako ku ebintu bye nina okozesa. Namusanga ali entende n'enguluba ne mujja ku ntende eyali so ng'ali ku mpiso ya sukaali ali ku mpeke ate ng'abeerawo ng'ali bulungi n'entetenkanya n'enteekamu amazzi ne muteeka mu bigere yali awulira ebigere nga bibuguma nga bagandi negenda lwala nebe tugenda ku medical bantendereza so omunnyo ddagala temuli sukali mu musuule sukali mu musuule kubanga sukali atta buli kimu olwala pressure olwala sukali olwala kidney olwala liver olwala buli kimu so tanira omunnyo abatyo okukola ensobi mugule Himalaya walaisi kuba obulamu bwe bugagga gwe muba mukozesa kuba oyo ne woteeka mu nju talina buzibu mu 13 oba 15 there mu supermarket si wa bei era alinga omunnyo gwa bulijjo lwakuba nti Himalaya salt omunnyo gwa pink salt gwa laisi gwa sente ntino just tebagumanyi so bye mama tweyanziza kwata amazzi mu biseera by'eby'eddembe olina byokola teeka omunnyo mu baketi oba mu bbaafu bw'oba osobola ofuna akano akalimaawa akaniimu akatono aka green kamuliramu bw'oba osobola ofuna soda by cup oyo twa muganda waza soda cup gwe bakozesa si baking powder wabula soda by cup teekamuuko teekamu amazzi agabugumiridde gogamba nti gano nsobola okuganywa nga nganywedde kumukumu nga tegwokya ganyogoga teekamu ebigere byo ddakola ebibyo ng'ebigere biri muli yes soda bicarbonate bw'oba ebyo tobiri still omunnyo gwokka gumala kati sooka otabuleyo ekikopo kya nywa chai sigambye chai anonymous sigambye chai ngambye mazzi nga gabugumi nga galimu otunnyo sobola ogafumba bulungi ne gajja kubanga omunnyo ogwo okwetabula obulungi kitaga nga mazzi gookya n'ogateeka wali ne gakkakkana ogambye gw'omanye ebyoluseke kati lwakinza oluseke lwali lugiramu omusaayi nga gwekutte lwa nsonga toteeredde ssama oluseke oluzunza lwejja mu position entuufu gye lulina okubamu omuntu gwe bataddemu akaseke alina kuba wamu naye gw'oyuuga odde eno ddeeryo osuubira ki nyagala kukaka mbeera kati mbusiddamu nywa sukaali kati the moment sukaali tomwetaaga kiri awo ku lw'ensonga akwongerako ki ng'oli mulwadde kubanga gwe kyobeera omanya sukaali kyekintu ekikyasinza okufukirira ebirwadde era mukama bw'akukola ekibi n'oba ng'obadde olinamu kansa afiidinga ku biwoomerera mama tabiriiko yasaba busabi lya mmere tusabe weebake
Bannange tewaliwo buzibu Sami bw'alina oluseka aluzunza buzunza ku lujja wano nawe oleese okuleeta omusaayi. Wasiibye otya maama? Maama asiibye otya nnyabo? Bulungi maama, maama tweyanza nnyo tweyanze nti maama okwagala mutabani wo. Maama weebale nnyo weebalire ddala olaze ekigambo kye bayita maama. Maama weebale nnyo okuyimirira wakati n'ensi yonna omutabani wange emuvuddemu naye nze maama. Maama weebale kusonyiwa mwana wo na kumubuulirira mu kaseera kano. Maasa wasuze otya mu Bulungi Pere wasuze otya maama gira oli akamera nti tekawola. Kyokka gwe mwima Namata ayagala kujja teekayo mutwalo bwe kyokka bamubulookinga talina kye yakola. Bayinza mubulookinga talina yedde kyaliwa kuba nange yandeese. Omwana ali agamba beeredde ne mu nnyambe olaba omuntu nga awantu abadde ayagala kasimu mugjawo gwe yabulookinga si oyo pole nze simanyi waliwo yajja mu inbox yange lwakuba sijjukira linnya lye pole gwe yabulookinga. Omwana buli omu agamba bannaye beeredde ne mu nnyambe okitegeera yedde ekyaliwo. Desha alina wangi aliyo naye tewaliwo gwe blocking nga talina kyakoze bannange. Kisuubira yanyiza modulator omu kati modulator omu kasita bamunyiriza mu kabox ye namubulookinga wano bamugjeyo oba kisita gye yeetonde ate gwoleetera Namata obuzibu bw'amaanyi nti basaanyiriza moderator mu kabokisi n'abulookingira wano. Kyembuuza kati anti unblocking ajje wano atubuulire kuba ye platform ayagalawo. Awo omuntu namubulookinga n'enzija n'ajja mu box waffe bannange mu nnyambe okitegeera ekitegeeza wano abamu ayagala. Mata wano ku TikTok kuliko live nnyingi naye wano ewadde eki wano wafuukanga waka kati omwana wano wabadde asiiba jjukira yali alina ne GP ya Desh okitegeera nga gy'alina abaana mbeeredde ne anti wulira Mata wulira konjulireko agala okimanye nti bamoderator ba Desh babeerako ku vidiyo ezisinga bwe babeera ku live ezisinga babeera nga batambula. Goyinza owooza teyanyiriza wano omuntu nga bakusanga alina waavumira Desh. Nze omwana yagamba owulira omwana yaŋŋambye kuba namugambye bwe bamusanga nga alina waavumira Desh ne bamulindira wano. Nedda ekiti naye gwe Mata omwana gwendogerako omumanyi oba omujjukira jjukira abaana abaali wano ku kalowa mukyala wa Lieni Skeini nga bali mu kunyama ne babawa n'ebirabo okajjukira nze sijjukira naye nze kimanyi tewasobola kubulookinga nga tolina kyokoze. Moderator kyaliwati oyo si egundi senga waffe kale nyawo banaye senga gyebaleko kale kikwani nawe muje kale webali kwagala Sami na mama wa Sami ngenda banga Sami yali awo yamwenya bane yafaanana mama namwe mwebale kumwagala bannange webale kuyimirira kwano mwebale bagumya bannaye gwasinga gwa atuukayo wennyininyini ku ssimu n'omulaba bannange Katonda akanywedde n'omukubiriza ate gwe oba otusingako ffe abaasamira eno muwakiri mukwata mu nsawo tukwata mu nsawo naye era bwe yeeteekamu ka transport ko n'ogamba kogende mu ddwaliro okola kiba ky'amaanyi mukwano. Amiina naye nga muli mutya muli bulungi mukwano ogamba otya senga ng'obadde obuze wenna ogeza ebitama nzija omwana ogenda kusiima tuli wano nga ne maama atudde mu kinene tukyali kukujjanjaba Sami alina okuddamu okuwonyezebwa ku 59 52 97 78 ereeta Kalisa Deriki kwe tuteeka ssente zo
yensonga eteeseza maama mu kinene awo tuleme kuva nnyo ku mulamwa gwe babu ajja kwogera ensonga ze kuba mu blokingire essaawa zino tutunulire nnyo okujjanjaba Sami. Tweyanziza nnyo bakadde bange nga muleeta akasente akajjanjaba Sami ku 0795297778. Bambi tukyetaagayo ku ssente kubanga Sami bali amitwala 35 kyokka nga tannagenda na kusajjabe endala enkulu. Tusaba bambi tudduukirire omulwadde. Sami the mighty. Martha Mukwano, thank you so much. Webale tubeesabesa kanzire emirimu gyange. Otunambala nga nkomawo n'ensonga yange. Ensonga erina okugguka paka. Amina Mukwano. James Munango obuuza what happened. Sami mulwadde. Sami mulwadde era nga munaye tuli mu kufuba kulaba nga mutuzza obulamu bw'engulu. Ambibwa awatalina kusambibwa era nga kati ali mu process bamulongosezzaako omulundi ogusooka mu akaseke. Surgery enkulu egenda taking a place very soon. Twebaza Big Size Baby Cool. Baby Cool akoze omulimu munene nnyo mu kudduukirira Munnayuganda. Tukwebaza taata. Tusaba buli wojja Mukama akuddizeewo. Webale kuyimirira na Uganda. Mu byonna byonna ebikusoomooza ebikutuusiddwako obutali bwenkanya obukoleddwako mu industry. Neno osigala ng'oyimirira ne Munnayuganda Mukama wange tusiimira ddala. Tusimungu ow'ekisa ekingi akuddizeera mu kisa kye ekyo ky'okola. Akikusasulire mu baana kuba munaife tetulina kye tusobola kukuwa naye tukuweereza ze ssaala Mukama akuwa omukisa mu birungi by'okola n'abaana n'abazzukulu. Webale kuyimirira Munnayuganda fuddeeyo ku aniyaani nga tofuddeeyo ku mubisi wa gy'oyisibwamu n'osalawo okusigala ng'oli muzadde kolwa kya buzira batono nnyo abakikola. Webale kusigala ng'oli muzadde mu mbeera yonna. Ne neebaza Maama Fina webale kuyimirira na Munnayuganda. Webale kubeererawo Munnayuganda. Webale kulwanirira Munnayuganda wadde nga oluusi wabeerawo ebikusa n'oyisibwamu amaaso mu ngeri y'enjawulo. Abasiima munaye tusiima empeerezaayo. Twebaza Eddie Kenzo munaye webale nnyo webalire ddala. Byonna by'okolera ya Uganda n'abantu ssekinnoomu tusiima taata webale nnyo tojjanga okwo omutima ogwo omulungi genda maaso. Neebaza Lili Pazo mwannyinaze Lunnabe. Singa siggwe oba oli awo singa leero tetuli wano nga gwe wayita okufuba okulaba nga kampeyini eno etandikawo n'ovuvuba buli yenna eyali agezaako okutambibwa eyali agezaako okuteeka oluwonko mu kuyamba Sami. Thank you so much. Twebaza Desh Kalisa olw'okutuwanga platform okuyamba omuntu oyo ali mu bwetaavu kuba kino tokikoze ku Sami yekka ozze okikola. Njagala okimanye nti omuntu omuyambye omulungi abonaabona. Omutima omulungi nze nkuyita kikolimo. Bangi bajja musango, bangi bajja kuvuma okweyogeza, bangi bajja kuvuma okwefuula ow'ekitalo, bangi bajja kukuliisa ssente z'otalidde. Naye nkwebaza okusigala ng'oliyimirira ne Munnayuganda ali mu bwetaavu. Neebaza buli muntu ssekinnoomu bannange sisobola bamenya ne mbamalayo. Naalongo Ssente Butto webale kuyimiriranga na Munnayuganda ali mu bwetaavu n'otakikola ku aniyaani wabula buli azze ng'aliko obwetaavu n'omudduukirira bannange na buli